Olutalo lwa Palaso ne David Lutalo mukwano terunaba kuggwa era nga jjajja Ichuli akuleetedde wino ate ye Dr. Kuluthumu akikoledde Lavumasi mukwano video njina masawo ngenda byonna mbikutusako Teddy Bujingo alese wino wa Suzan Makula mukwano bino byo si byakuggwa kati naye nga tulokalire byonna nze mbirina naye nga sinnabakongerayo mbadde nkusaba video eno gimpere like ate sobole okuba nga yeeyongerayo era nga nkwebaza gwe n'omulungi subscribinga ku Wonderboy UG tidalinge wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga naye abatana kusubscribinga mukwano beera ngo subscribinga kona ku notification bell tubeere nga bugire tuteekayo mukwano gwasooka ojifuna Hajat Karodo onaakulombera edduwa byonna ebyekutte ne bita era nga gwe naagala okulangira business yo oba akalangu kukona beera nga otukonako ku namba y'essimu wasaawo ate ogenda bbanga oyambibwa jjajja Ichuli ngenda bba mukutuusaako mu maaso awo ayongedde okukkaatiriza ku nsonga za David Lutalo ne Palaso omanyi David Lutalo yavaayo n'akomentinga ku Palaso engeri gy'ayimbamu era nga ye alaga mbu Palaso ate mukwano tayimba bulungi era wo entabe we yavudde naye nga nkujjukiza nti ate jjukira nti Palaso ayinayo ekivulu essaawa yonna kati buli omu yeebuuza lwaki abantu baneno beerwanyisa byonna ngenda bba mbikutuusaako mu maaso awo naye nga sinnaba kutwalayo ye Dr. Kuluthumu olunaku olwaleero anti agambye agenda kola ki agenda kuyamba ku baana Lavumasi era namugamba lekerawo okuddamu okuliisa abaana embizzi kw'otadde n'okumugamba ate okukyusaamu bingi byamugambye era nga ne Lavumasi atusuubizza ate okukola ky'okukyusa jjukira omukyalo ono azenga ayamba abantu bangi era nga ayamba bambi abaana bangi ab'enjawulo lwaki mba mwogerera ate kamukutuuseeko bo bennyini nga boogera mu kamwa kaabwe ate nkomewo nkongereyo Eddalu lyaki? Nange eddalu nange simanyi oba ndiko omuzimu naye ngenda kulokoka. Ngenda lokoka kenkufunye maama. Madde mbulwamu omuntu ambuulirira. Manyi abantu bagamba ng'olina maama olwaki takubuulira nnyo kasobola okubuulira naye engeri gye wamumanyiira. N'ogamba oba naye ofunako omuntu w'ebbali. N'akubuulira lw'omanya nti by'okola bibi. Kituufu. Yeah. Kale kati ngenda kubuulirira ndabe a different brand altogether. Byebyo nno katusuubire nti ate olunaku olwaleero oba n'akyusa ye Teddy Bujingo avuddeyo ate n'atukkatiriza ku nsonga ya Suzan Makula na buli kimu kyonna oba gye kyatandikira jjukira emabegakaawo mbadde nga nkuleetera vidiyo za Uncle Bin ng'ayogera ku nsonga ezimu oba endala ku Suzan Makula wamu ne Bujingo kakati nno leero anti Teddy Bujingo abyeyogeredde okuva mu kamwa ke kambikutuuseeko mbu omukazi oyo Suzan kubanga sandi kibyogede omukazi oyo Suzan mbu yasinzira ku radio n'ayogera ebigambo nange ebigambo bye saamanyi I mean byewawulira obuwulizi mbu because tawabiwulira direct saamanyi mbadde gamba nti saamanya kwe byava wabula nabiwulira nabiwulira naye saamanya kwe byava lwaki yakitandika lwaki yakyogera bw'atyo n'ayogera n'agamba nti omuntu yakuba essimu n'amubuuza nti oli ku kiko ye munange ndi eno nyina emivumba gyange naye nnoonya abagigula sibalaba ono omukazi n'agamba nti atofaayo nze njja kufunira bakasitoma kasitoma ali ogu mukyala Bujingo gwe kasona olaba emmotoka ye Primo ng'epaakinze Kanani Wegendo ojimuterewo ne Suzan Makula yosi yakuggwa kati era nga nze nja kuba inkuleetera buli kimu kyonna ekiba kituuseewo nga bwe nakugambye nti ngenda kutuusaako jjajja Ichuli ku nsonga za Palaso era ng'ono agambye David Lutalo ate yeetondere Palaso mukwano ebyabano si byakuggwa byonna wino yenna anti mukuleetedde naawe obeere ng'okola ki ng'obyewulirako ate kankulekere jjajja Ichuli ng'atunyonyola ku nsonga eno. Lutalo genda weetondere Palaso. Nze nkwagala nnyo naye sijja bakusayidiyo kubanga Prosi anaalaba atya abaana ba Prosi mundeetedde ebizibu. Muzze emisango mutankuula entalo okuba mukimanyi maama wammwe sisita wange naye muzizza nnyo emisango kati Palaso lwaki okyokooza Lutalo? Lutalo akoze eki? Lutalo muleke
bwatyo bwayimba lwaki mwagala okunyooma baana mmwe lwaki abaana bamayanja muli banyoomi sebayanzi walina amugegenya lutalo alina abawagizi bangi tulina pate nga 7 9 otandise kyokoza lutalo muleke n'ebigambo byeyogedde don't be bothered fellas when you are bothered kitegeeza ekintu kikulumye ekintu bwokireka ne kigenda kati singa tiwabiwaddeko singa twagenze dde ne kakati you are waging a war on a village man who has a lot of luck omwoki w'amanda ng'ayina emikisa mu Uganda muno enyimba zaddamu za Kanda Bongoman nange ekimanyi akyusa nyimba za Kanda Bongoman n'aziyimba mu Luganda yes nyimba za lutalo nyingi nnyo bw'oziddamu bwoti za ye Kanda Bongoman yennyini akyusaamu bukyusa ati ne yaledi nga tuni ewedde nisebuntu twale kalutalo kalina abawagizi Sekatumba Ismail invite me nze inkuinviting okoleki ani yakulimba nze genderera ebintu byange byonna neweba YouTube eyayikyuli eriko yikyuli nze nzennyini si bantu balala otherwise nandikedde nenziruka nange neŋŋenda nenoonya siri YouTube nti awo ate nange bankyaza wa Duke wa Dija Kigozi nze YouTube eyange ebeerako nze okujjako ng'oli mupya ebya invite bibeera ku page ndala nnyo si wano here you listen to the president of social media in absolute total submission of silence ebyo bya invite myogenda ku page z'abapege emusiriki simanyi MP simanyi mindset abo be bayinvitinga abantu kuba babeera muki babeera mu mboozi eno si mboozi this is you have to listen. That's why nzija sawe munandize 9 10 11 eyo zibambo this is serious business you understand. Good morning Ichuri Michael Freeman, how are you doing? Palaso vako lutalo sijja kusobola lutalo nze vako musajja tutunde ekivulu tuyite abantu basobole okujja kyekivulu ekisoose twetaaga support ya lutalo yennyini nnyini kalutalo ako koolaba kati goze mukaye yamwe sebo togegenya musajja bwoli